media yafetu kusensonga naye ekintu kye sirierabira nti olunaku lwe banyingiza ekkomera kyokka ate lwe lunaku lwe baatamu amigalavuzi yali afuluma ekkomera yali afuluma ekkomera nga nze ndiyingira omutima gwankuba naye we nali senga bukwali kusuubira buzibu olwedde nali nyina security saatya nnyo nimutunulira namanya bumanya nti bamutadde kuba nali nkimanyiko mu mutwe nti gwe omwezi gwe balina omukolaki omuteeramu ko naye ku ssimu omulundi ogutali gumu oba ebiri akubirako yagikubako saakyusa nnamba tonda wange Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Maye angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kali nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management mweri muleka ali ku lujja aggulawo nze nzikirira mu ttooyi omwana ali ku piki alinda dadi aggulewo atekeko ki ettaala naye akole ki ayingire mwami SB4 lwali okutuuka ku ttooyi oli yanjigira mabega nali manyi oba yajja oba era nayita ne mugamba tata Giovanni ngenda okulaba muntu muki mulala yetandikirawo okuntema mubuuzo ntemera ki ntandise okuba enduulu mujje munyambe ku lusalosalo lwaffe tulinaanye chairman nayitanga chairman nga bwe muyita naye mwami SB4 ekisinga okumalamu amaanyi omwami wange teyanyamba naye ng'ewaka ne waawulira muntu ng'akukusa bino ebibaati bya scrap ebyo bwebito afuluma n'abikola ki n'abimusuuza ne obuba budde bwa kiro teyayitabanga kati nga mu background mpulirayo mwana mu lujja yagamba mami ekitegeera ye takola ki tanyega kuba yali amanyi ngenda kola ki kufa akaaba mami kati wenafuluma nti mutooyi n'omwana ajja gyenkola ki jendi mubuuza dadi ali wangamba dadi tanatekako ttala ayingidde muki mu nyumba piki ekyali wabweru amatala g'omunju nago tanagakolaki tanagateekako kale tukitutte nti eri security yakubye naye n'amatala g'omunju tanagateekako kati nga mubuuza dadi obutanta asalaba ennyumba tonateekako mataala ne piki tonajingiza lwaki ngangamba mami okutandisa okuba enduulu zomutima gunjijidde nti baagala nze kuki ku piki mbuye yeeyongedde bweyongezi muki mu nyumba yeekweke ng'amanyi banoonya mbuye oba okitegeera mwami SB4 era nakigula ng'era mmanyi kyanyinyonnyodde kyekituufu tandika omulaajenira mugamba kati nonteka ku piki okole ki ontwale mu ddwaliro engalo zifuuwa emikono girebera sisobola kukwata nali mu mpale ya jini olwe ndi mu kitundu ndi bwerere in fact oba n'omwana wange yandaba simanyi nkola kindebera kati ate anziza mu amulisa okitegeera amalira obudde omusaayi gufuluma amulisa agamba ate ze engoye sooka oziggyemu tukyuse endala mugamba ndeka tokola ki tonkwatako wabula nze njagala buyambi kuntwala ti ate mami Giovanni ndabanga agenda okufa omusaayi gufuuwa nnyo bannange akwata amasimu akubira abantu beewaabwe mugamba kati okubira abantu beewammwe nze siina abange sooka ebyo byonna obiveeko ntekeko tebannaba kujja mukakatizaako nnyo amaaso
nga ddala ekintu alabika yakikola kubanga alaga amulaga nti mugumu n'ekirala alagidde ddala ng'afuluma nga babatwala kuba nze mbaddewo n'alaga nti tatidde era ng'alinga alaga nti musango tagumanyi naye nga yeekaza bwekaza era n'abonga ku mwami ono n'atambula ng'agaziwa ng'amenyeka mpozi abatulaba bikwasa ennaku nti mukoddomi wange yakola ekintu ekifaanana bwe kityo abadde ampitako kweggamba oba bugumu oba nsonyi adde ampitako bw'ati n'ambongako bw'ati mutima nange ngambye oba nange kamubongeko nemubongako naye nga bikwasa ennaku bamade siyinza butamubongako ate munne kati obuzibu nti ndi mu mwezi gwa Ramanzaani Temu wanvu. Kozi ya Imran. Shaim. Olisha M. Olisha M. That Shaim. Shaim. Pade. Shaim Galabuzi. Shaim Galabuzi. Kozi wali mu. My family name. Wali mu wa. Tutudda olwaki tutudde kabalaza mwami tutule kabalaza ene tukawo tutule wano mwami sibifo otudde wala ali tudde wano kabalaza nga tunalabika Shahim Galabuzi. Yes. Oh nyawo obulamu bulungi mwesi bifo toyina ttabu Allah akyako olugolo wano luterera bulungi kati guno omukono zino zonna nnamu zino essatu ne luno kati luno lwenyinako kati ate guno gwonyinako zino zo zaagaana kati luno lwe lwavaawo asigaza mwenda nakkiriza Ati mwe tofuna pain. Moneno. Sikyafuna nnyo pain. Kati pain webezze yeri nyangu ogulayo buguzi wali Makerenda nga kikkakkana. Kyangu kati kyangu. Naye ng'ebiseera ebisinga okufuna mu pain ng'oba nkoze nnyo. Oba nkoze nnyo kati naddala wali eri mu kutikkula amagi ngeri gye ginnagongerako. Mba nnyina okubaako ne gwe ngenda nabo. Miss before kola abasingo story tukoze stories nyingi yokola story omuntu n'omuleka mu kemyezi mukaaga oli etayina kuwera nga kubira ate kati sina kyakulya ate kati sina kino nebo bisimu jonkwira ku nebaza oli ote munange mbadde nkubuuzaako munange Miss before kyensingira ddala okwebaza mukama nti yamba obuvumu nkola ate buli lukya neeyongerako sidda mabega era nga bw'olabye wandeka na lumu emusibwe kiri nateekako ey'abaana nenzi kino nekisigala nga kisenge kyange wali ne wasigala nga wajjajja sateekawo bapangisa si kyekyali ekigendererwa nagamba waleka wabe wajjajja kino kibe kisenge kyange nga ndaba abavubuka bakula bakulira ku speed okwambala nyina balenzi bokka obazaako mwana wo yakoze kati agenda na ku ssomero Nesi bife ekyo kati sooke tulindeko nsooke neetegereze kati nnozi mwanti nakulotako ng'ozadde neŋŋamba nalubegandiddemuko sizaalanga kuwa nesi bife naloota ekirooto nalubega azadde neŋŋamba nalubegandidemu olukwe naye nga sizaalangako nga twagira ne tugamba nti sigenda kudda mu relationship eyo y'endagaano nagimenya dda nagimenya relationship yo nnyina gye ndimu naye sinatuuka kugibanjulira naye nga siri singo era tewabaayo akirowooza watulyamu olukwe amisi bifo siri singo ekyo kyoba omanya naye era nkuwagira kubanga nange
alina kusuubiza nti siriddira musajja yenna ajati Madina ina kunako akayimba nibuuza alina kusuubiza naye kirabika nayogeza bulumi gasita emikono gyawona ekirala ekyo nakyogeza lwakuba nti nali ndabanga oba kankyogere nga ndabanga oba afuuse omulema nze mu mutima gwange amazima amatuufu mwami SB4 kankubuulire nali sikimanyi nti waliyo omusajja asobola okuŋŋamba nti nkwagala nga nyina engalo 9 nagamba nti nakupenda atali omu abatali babiri kugamba neeroboza paka lwe nalondamu gwe mpulira mpa emirembe atanteeka ku pressure. Kwa SB4 Media tuguza ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja tukomyewo ewa Nalubega Madina basinga obungi story yo mwagigoberera nfunamu ebyokuyiga bingi twebaza batwa ku buyambi Madina kati ali makage mpola business akola mpola naye nga omanyi nti buli lukyabeerawo ebitambula mu bulamu bw'abantu tulina okubalambulako kuba twafuuka famire kituufu tusazeewo leero okumulambulako tulaba ati obulamu abuyisiemu atya atambuza atya n'ebirala ebiriŋŋanga ebyo Nalubega ono yali Kadaama ekigambo Kadaama ekyo kirina nyingi kimpulikikiramu naye nga kyekyo kyekituufu yali Kadaama komawo weyakomawo mukyala mufumbo afunamu bizibu ne bbaawe namutema alima era ayagala kumutta bbaawe n'asibibwa mu kusibibwa mbera bulamu butambula naye agali mu nkuba omusajja baamuta emboozi zetuza okuleetera olunaku olwaleero ne Nalubega ono baamusiba naliko ku live emu nembategeeza ne mbagamba Nalubega baamusiba kimukisa omulungi yasobola okuvaayo yenayo emboozi zetuza okunyumyakokko binafe tuteekamu akasente binaffe abawamato estate management bakuyambako okusololeza ennyumba z'abapangisa gwe aliyeyo nga wazimba ennyumba zo abapangisa tebagala kukusasula bakwase bawamato bakuira pulani z'amayumba kuzimbira nenge ekisinga obukulu kusololeza amayumba mulimu abapangisa batagala kusasula mwegoba nabo bakwase bawamato bajja kubeera nga ate bakusololeza abapangisa abo basangibwa Nateete ku Makai Road ku stage ya Mwana Mugimu webasangibwa babayise bawamato estate management nyongera okujjukiza ennaku z'omwezi nga 9 tuli Busiika Mountain Dew Championship round ey'omunaana mujje nga SB4 Media kuvugira pitching ate Africa Champion w'omwaka 2025 era wundi esembayo yesalawo nti SB4 Africa Champion oba tafuuka mujje abogezi bange mwenna namba yise mbakowodde Busiika ku Extreme Adventure Park emizanyo mingi nnyo jaffe ja pitch tugenda banga tuzibonga waliyo motoka za drifting waliyo jumukana waliyo gokati emizanyo mingi olunaku olwo kuyingira mutwalo n'ebiri so mwenna abakowodde abagezi ba SB4 mukeereko mumpagire fuke champion so tuli wano tutajja kugamba kuva ddanga tutokala bagambawo bamanyiwo si kyakwekawo mwami SB4 sikwekawo wano sikwekawo nayagala nkitwale nti sikwekawo kubanga wekyannemera okwekawo nyina abaana bangi abanneebuuzaako abali ku kyeyo nyina sebo omulimu gwange gwentambuza gwe mwami SB4 abaana bajja omwana asobola okujja nga ayagala kola kakiyosiki kati nga waliwo nsanze ekikonge nga ayagalira ddala nga akantu kanya kuba ntera opositinga obuntu bwange mpolampola najja nga alina kukwatagana nange bamanyiwo bajjira ddala wano Bakadaama netumaliriza nga amaze kufuna naye kyakola abaana simanyi lwaki baagala nnyo okukola kyenkola era abaana abakoze ebyenkola kati kwegandinga mu baana 20 ngajja nze advise gyenkwate wesembeza Kadaama nga nsibanga kankuweereza sente ndiye ekyo sikikola kebeere poloti mpozi nga ye yazze ne mulambuza n'abaako wasiima ne yeesasulira naye nze tebanteresa ssente ate era tebankwaza olaba ne waba ayagala kola ka kiyosiki mugamba tugende nkutwale waliwo omuvubuka bamuyita Kato olodingi waawaawo ng'okkirira ezigoti n'akookya ne bakwatagana n'oli so sinange naye sikkiriza kukwata ssente za mwana mpozi ng'asiimye busiimi nangamba Nalubega kyekyetaano kikubeeremu ezzike weebaleko okola ki
kubeera nga so otali ku mbozi y'okukusiba nali awo nempwira nti bakusibye neŋŋamba yi kiki bwali buzibu ki ngaera bwomanyi yes before nze siina nnyo obuzibu n'abantu naye ku mulimu ezigoti ewataliwa n'ekikonge wonjije naye ezigoti ndowooza ojjukira walingawo obukiyosiki bubiri akange nga ke kasooka nga waliwo n'omukyala katonotono akange kaali katini naye kati kaagaziwa yafuuka lumu twakookya twakongerako naye ku biseera ebyo kaalingawo katini nga waliwo ne munnange awo sijja kwogera mannya ge naye nga munnange oyo yali mukyala musiraamu era twali ba mukwano nnyo nga tuba tugenda ku muzikiti tugenda babiri oba okitegeera nga ne wemba neetooloddemu nsanga ntundiddeko oba okitegeera kujjako nze nze atalina nnyo kajjanja ye ne waaba yeyabanga yeetooloddemu saatundanga oba okitegeera naye nga twabanga ba mukwano nga tewali buzibu naye olunaku lumu twava ku luggi oluggi lwe kiyosiki y'ebiseera ebyo yali nnene ku yange kati nga bwaggula oluggi lujja ku display yange sometimes lwayasanga amagi olusi n'akwata n'azikolaki n'azisasula nga bwe tutyo bwe tutambula n'omugamba leero nno kibuyaga alufuuye lwasizaayo 3 n'akwata n'asasula kati natuka ekiseera nemba nga nkikooye ekyo nga n'okunsiikiriza lunsiikiriza nga nze ava eri abatandaba ng'oweeno y'abandaba nagenda direct wa landlord nga munnyonnyola nga mugamba landlord mbadde nteesa oluggi balufunyemu kuba nali nsoose kwebuuza ti oluggi luno tuyinza dukolera tutya nga ne waba kasitoma nga azze nga bakiraba ngagamba naye lwaki luno oluggi tulaba nti lukumalako emirembe mwenna musasula biki mulufunye nga nesi bitwala nga kikulu kuba nali nkola kati olunaku lumu mpita landlord munnyonnyola mugamba omanyi badde nsaba oluggi luno lufunyibwemu kubanga lwasa amagi ekirala lunsiikiriza naŋŋamba ajati ekyo kyoyogedde kiki kuba wali bankazaako ajati naye omukyala bamukazaako ajati ng'agamba oluggi tulukole eki tulufunyemu kyolowooza kino kitwala sente nyingi tekitwala sente nyingi buli omu ajja leeta yawe 3 kangenderewo nakati ndeeta owaki owa ording ng'akkirira okukidde kakindu waliwo omwami wa ording ng'amuleetera ddala ng'amugamba omanyi nti oluggi olwo lulina sula nga lukoze eki luzingiddwamu oba baagala oba tebakola ki tebaagala babuulire ssente omwami ng'atema ssente naye okusinziira ku ssente ze yatema buli omu yali alina okuleeta emitwalo 3.5 nga nkwata 3 gyange ekitundu nga ngiwaayo ku budde obwo kuba nze yali asinga mu bwetaavu nga balukuulamu oyo wa ording yakuulamu lukuule n'alutwala n'aluzinga mutekyatwala naddakiika oluggi ne lukolaki ne baluzzaamu ne luba nga lwefunya kati nemba nga ndabika nga ne ajati aba akolaki alabika nga mmanya kikoze eki kiwedde olukolo lwennyini olunaku bigenda okuggwa ng'obudde bukoze eki buzibye nkeera nkomawo ku mulimu bwe nkomawo ku mulimu mubuuza ng'abuubuuza neibbaawo teyanziramu nesikitwalanga kikulu olunaku olwaddako era ajja mubuuza teyanziramu okwaddako mutoolera salaamu ne salaamu teyagiddamu neŋŋamba kati kaatazzeemu salaamu alabika ayinaki obusungu bwe kuki ku mutima kati ng'aguma omulundi gumu nga ŋŋamba nali sikisuubira nti kubeera ng'oli mukwano gwange osobola okunsazisa oluggi ne tulukolaki ne tuluzingamu nange nali njagala olwo oluggi ngeri gye lwegolola nteekeko oba accessories ng'alaga yali alina byayagala okukolaki okutimbako ne mugamba ekituufu ajati nange nnyina program esuubula amagi agasinga kugana obuki obungi nayagadde oluggi luno lwefunye ngenda okuleeta amagi amangi agasinga kugano Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK
oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel, olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel, ensonga zonna bazanguya. Basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. nga oluggi nga ffenna display zikolaki zirabika naye nga sigamba nti oba nkulinako obuzibu omulimu tegukolaki tegufaanagana. Nali ntunda magi namata na mobile money, ebyo ebiseera ye yali ku electronics yeka nga ne mobile money tagikolaki tagirina. Nga tubeerawo mwami before tubabeerawo ng'obulamu tubutambuza nga nchunya kati ye yafumbanga nze saafumbanga kati awo wenyini akabalaza wekakoma ng'asobola okufumba kati kangezo banateekako enva ezo ez'ennyama n'anyookeza omukka ajjukira ennyama eyo bateekako bikuta biki n'anyookeza omukka n'amala n'atema akakule n'agamba abaavu mulya mukka mujja kiwulira biki kale ng'abankona nga omanya embeera z'abaki z'abakazi ekyo natuka n'enkisalira amagezi nga bwe ndaba atandise okufumba ekintu kyonna nga kigenda kunkosa okumanya yanchunyanga yamalanga n'okufumba ng'esigiri nkalu n'akuŋŋaanyawo kasasiro n'asuulamu ye n'amala n'adda munda kati jjukira engeri gye kali kumuguukiriza omukka guba guddaki wange kati ng'alina eŋŋombe egamba nti wansangawo wano ojja kundikawo oba okitegeera. Natuka ekiseera nga bw'akola ekintu bwe kityo nga nze nsala waliwo abo ka Airtel akatuli mu maaso aba Airtel abo nkwatagana nabo mulimu omuwala bamuyita Amina nga nsala n'engende wa Amina nga Amina omugamba omanyi kati nzize kanninda omukka gukola eki gukendeere ngero kimala n'ekiggwa n'enkomawo ku business ekyo nekibeera nga kitambula kati jjukira ye bwa bidongo yakubanga ennyimba n'akuvuma biki akuvumira mu mbeera nti biki waddiba toli mufumbo bakusuulawo ennyimba ezikola ebyo ebintu bwe bityo kati ng'asobola okulukuba n'aluddamu kati n'otuka kisaana n'olaba nti kati luno oluyimba tali kuki ku business yali kunze oba okitegeera. Ebyo byonna byankosa nnyo mwami SB4 n'entuuka ekiseera n'eŋŋamba kantambule mu muviire oba okitegeera netuka ekiseera nze nganze n'eŋŋamba kantambule mu muviire nsalawo ntya ntambule mu muviire. Ina relationship yange gye nagendamu nenjogera nayeko omwami bwe nayogera naye naŋŋamba omanyi wano tuteekewo omukozi ekirungi ebintu by'omanyi nti tosobola bibalansi nga byesonyiwe kati ng'ebyo eby'omu dduuka tumanye nti eno kiyosiki y'amagi tusubulirengawo magi namata kuba amata gabalika n'amagi gabalika ne mobile money ebalika bye tuba tulekawo ebintu bimeka 3 ebisigadde byesonyiwe gwe sala ogetu tufune akafo akalala mu katawuni akakolaki akaddako era bwentyo bwe nakola nga tupanga ka kioski ako nga bw'okalabye omwami avuga tipa ng'akapanga amala ogisa mukanyi kati nga omwami akatikka ku tipa akayumba nga bamaze okukakola ntambula ya bwereere nga tuteekayo kantu nga tukazimba nga tukateekayo nga ntandika okukolaki okukola wano nga tuteekawo omuki omukozi emirembe nga gikomawo nga muleka nga nange nkola biki byange yatuka ekiseera naye n'avaawo
amwako ka kioski n'asala n'adda mu maaso gange n'abanga watadde bizinensi ye alabika naye yali ayagala gaziwa n'abanga naye avudde ne mu ka kioski kati ne weebuuza oba kati yali afaa kinadda mu room nze nensigala era mu kioski ye wali ewuwe n'atundawo ka kioski n'akatunda nimba nga nfunye banneiba abapya era bo nkwatagana nabo bulungi kuba baatekawo ka diary era bo tukwatagana bulungi kati mune wabanga yali asaze era nga niwe tuba tusisinkanye omanyi wabaawo wantu we musisinkana nga mukakoona baaka akagambo kakusuulayo abaayo kakusuulayo ye yali mufumbo bawe wali mukwano gwe sonyuyangako naye era naye akimanyi tetuwogerangako tetubeerangako bamukwano ne bbaawe wadde nno okunyumya ekintu kyonna kati ntuuka nsalawo ŋŋamba kantambule mukole ki muviire ntandika okukola naye atandika okukola ki okukola ebibi olunaku lumu tufiirwa mu Zigoti waliwo omwana bamuyita Ben afa kuba n'abaana batugabira fruit ne cash wa mobile money olwo naye yayingira mobile money twali tulina okuziika ffenna aba mobile money nga tuyingira taxi we twayingira taxi twagenda bulungi okuziika naye mukudda tukudda twadda kiro ng'obudde bukoze eki buzibye bwe twayingira taxi nze wa taxi nasooka ne mugamba ontedde mu taxi eyo naye mulimu omukyala ninga amulabye mwali naye tanjagala kinaaba kitya naŋŋamba nammwe tuli mu byakuziika jjawo naawe akalugezigezi ajati otudde mabega oli ali mu maaso kati ki ekinaabaawo nenyingira ne muyitako mpolampola nentulawa emabega nga gyali ku mutto guno ogukolaki motoka neesimbula emotoka olwali okusimbula n'agamba kinayagaliza embazi kibuyaga esudde wali omanyi wadduka nnyo nga tayogera nti oba Madiina oba ani nga naye kitegeerekeka oba okitegeera wali omanyi wadduka nnyo biki okomyewo oli munaku akayumba wazimba kakyuyi kimu kyokka akapositinga ku media ye mufumbo naye ali wa musajja oba okitegeera kituufu ewakawe ate nno naye ennyumba ye sigama nti yamaka ye bazimba y'abapangisa ne balondako we babeeranga bo naye olw'okuba nti oba ye yasereka mwamba nze nasereka kyuyi kimu kolo lwe nategera notegeera nti enensereka bagiyita kyuyi kimu ti ensereka y'ekinaku biki awo wonna saamuddangamu avumye ka bizinensi muka bizinensi tekalina makulu bikoze bitya byonna ebiri mu bizinensi yange wabimensioninga neŋŋamba kati abantu abatali batamanyi lutalo luno sigenda kwogera baleme kukitegeera kuba tayogera liki linnya lyange kansirike kati ekiseera kyatuuka nemba nga ntegeerekeka kasita yatandika ku mikono ayagala anyigirize ku mikono gyange obiki kyebava bamutema kati awo kyali kitegeerekeka nti yenze kuba mu taxi enamba nze yalimu gwe baali baatema kyebava bamutema emikono biki bamutema mulema engalo ziri mwenda ekituufu mwami esibifonza omuntu ayogera ku mikono gyange kuba gitegeerekeka tegyetaaga kusooka muntu kweyogerera omuntu wagitunulako gitunuulira ogikole ki ogireke naye kasita yayogera ku mikono ekituufu waliwo ekyama kye yali yanteresa wano mu kubeera nga tuli bamukwano era kankyogere yali yaŋŋamba kati nga wonoba ne mukwano gwo najja n'akugamba ti ekituufu omwami wange mutono mu sayizi naye omanyigo ku ddagala eriyinza omutereeza oba kitegeera oba tumukole eki oba kitegeera kati ngaekyo nze nga nze nkimanyi nga nze kuba yali anneebuuzaako era nali nkiterekedde ki ebbanga kati kasita yanvuma obulema kasita yanvuma obulema nayagala nkimuddirize oba okitegeera bwali busungu nange nkimanyi kyenakola kyali kibi kati nkimuddiza mugamba gwomanyi obulema bwa ngalo zokka oli gwosula naye omutono mu sayizi gwewaŋŋamba gwe tokimanyi nti n'omusajja okubanga teyeesobola nabo kale bwe ntyo bwe nakireeta ne mugamba n'omusajja okubanga teyeesobola tokimanyi nti buba bulema kati engeri gye twali mu takisi yonna yakuba eki enduulu kubanga kyalinga kiringa ab'emikwano abakoze eki abeeyabizza oba okitegeera kyamukosa ate ndowooza ne kiyita ne ku kyange nze kyakoze eki
kyanvunye ekintu ekyo kyatrendinga oba okiwulira kuba we nali nkyogera na point eja era ekyo kyokka kye namuvuma era kye kyansibisa kyatrendinga nekitrendinga buli omu n'atuuka n'akikola ki n'akimenya kuba enjogera gye nakyogeramu namugamba kati ate oli ayina yakula ng'empeke y'ekinyeebwa bwetyo bwe nakyogera kati ekigambo ekyo ne kiba nga kitrendinga mu mpeke ya kinyeebwa nga buli omu bw'akola ki bw'ayogera kyatuuka ne kimumalako emirembe n'akitwala ewa cheya nti n'awabira chairman n'awabiri wa chairman nampita mwami chairman tweddira gumu omwami oyo dwali awo wezigoti nali ndi awo nga nkubira ekisimu nti muwala wange Nalubega nti yejangu waliwo ensonga era nga ngenda nga tuzituulamu ng'azinyinyonnyola seegaana ngamba buwulira ngamba yasose kunvuma bulema nange ne mugamba nti n'obwo buba buki buba bulema lwaki onvuma obulema nga naawe osula namuki namulema ne mugamba naye nga nange kinkimanyi kye nakoze kiki kibi oba owulidde kati mu kubeera awo mwetondereganye ne mwetondera ne mugamba nze nsaba kola ki kunsonyiwa nakyogedde lwakuba nti wamprovokinze oba owulidde naye nange saayagadde nti oba kukuswaza obulumi bwe nabaddemu nvuma kuba nange kyonvuma saakikola ki saakyagala kati abantu abasinga ekyo tebakikola ki tebakitegeera kati ayimirira mu lukiiko ewa chairman agamba njagala ondiyirira emitwalo ago 5 okukusonyiwa bw'oba tompadde emitwalo 5 ngenda kweyongerayo kati nangawo wenyini mu kakiiko mbaddamu mbagamba nze ebyange mubikola ki mubimanyi sente ezange ziyina buli sente zennyina ne wekiba n'esu 10 kiyina ekyokukola ku budde buno abaana bange sinaba nabbamalirayo school fees ungamba otya nkwata emitwalo 5 ngakola ki ngakuwe teyakoma kwekyo kugamba muwa mitwalo 5 okutuuka okuliwa ne sente kati yo mukubamukebera kituufu kyewamugira oli yagamba kuba nti nakakanya amakage ogamba oli omwami kati osobola okukebera omuntu omukulu nze mbamanyi nti obujulizi bulina okubaawo obujulizi amuyite mu lukiiko bamukebere tekyaliwo ekyo tekyaliwo era tebamuyita kirabika obutakanya babufunanga bo mu maka gaabwe oba okitegeera kati mbanyonnyola mbagamba sente sizikola ki sizirina kuba senga nayina emitwalo 5 mwami esibifu waleka muwadde awo byali biggwera n'okuggwera emitwalo 5 ago agateekako ekintu ekyasingira ddala okundaga nti oba ayagala kunnumya bulumi agamba nti newonooba mpadde emitwalo ga 5 siina kyengenda gakola ki gakozesa naye ngenda zikwata nzigabire muno mu kakiiko buli ayagala muwe nkulage nti sigenda wadde n'ekikumi n'eki wabula nkumalemu okubeera nti osobola okubeera ng'okola ki nkulage nti sente zo siina kale oba nti gyenzitutte bagamba ogabira sente zange bonna bassemaka ndaba batudde mu lukiiko buli mwami alimu alina amakaage yeesobola neŋŋamba kati nze omunaku kwate sente nziwe mu lukiiko bazigabire abagagga nga nze abaana bange basigale nga tebalina kye balya namuddamu ne mugamba okukuwa sente ojja kunsiba wakiri sente omukozi asigale ng'azikozesa yajja kuwanga abaana bange ki ekyokulya naye nga sizibawadde kubanga okusinga lwenzibawa ate abaana ne basula ki enjala mu kkomera ekirungi bagabayo ki emmere gwe kola kyowulya kyoyagala kasita nkwetondedde nafuluma olukiiko nabasaba nfulume kuba nayina amata nembagamba kyeya nsaba nfulume nzireyo ntunda amata gange kuba emba sigatunze agampa sente azikima buli luvannyuma lwa wiiki bwe gafa mba siina bwe ngenda kuliwa nga banzikiriza nga nfuluma wayitawo ebbanga ttono nga lya nnaku 4 ngenda okulaba emmotoka ekoze eki ayinayo akamotoka ke kali awo obumotoka obutandikirwako ke yali ayina ebiseera ebyo miliyoni 4 miliyoni 5 ngajja ndaba akamotoka ke kapaakinze muki maaso awo nga we mupaakinze nga mujja mulimu abasirikale bakyama ng'ogamba oba ndi mubbi wa ttaka yansitulira mundu abantu bonna ne basasamala era nga bamanyi nakoze musango kikubanze nga bwolabye kakiyosiki ako mwami esibifongera ku makya nenyingira nyimuka customers sikyala situula wa muntu nzawo ninanidde kansala naye yatuuka ekiseera n'ambuuza naye gwe tokoowa kakiyosiki
lwaki mwami isibifo newala biyinza kukolaki kuddirira oba okitegeera ntuula ninda kastomero okuvaawo nga ngenda oba okitegeera wabanga omwami wange anjimyeko mu mmotoka nga tutanga nvugako nga andeeta nga tutula mu tipa yaffe nga andeeta waba tankimyeko nga ninyawo ka taxi ka 10 nga kakolaki nga kandeeta munnange nga nkima bampisawo buyisa wanezigoti paka kunywa kati wantuuse kunywa ngera omanyi nti omuntu aba taddemu akasente tebakukkiriza kwogera tebanzikiriza kwogera bangamba bugambi Nalubega gyamu engatto yingira ngera nyingira kati wamala okuyingira ye n'atambula n'akolaki n'agenda kati we yamala okugenda wayitawo essaawa ng'emu bampita okunkozesa statement bambuuza naye kiki kuba ekituufu bambuuza ne baŋŋamba Nalubega tubulira amazima mwayagalako ku musajja omu n'omukazi kuba omukazi agamba ye ayagala bakole ki bakusibe talina kyayagala naye ayagala bakole ki bakusibe wagana okumuwa emitwalo 5 talina kyayagala kirala kati ayagala bakusibe busibi fa kiki kyewakola omukazi nimbagamba kyemuba mumukolera mu nsibe kubanga ebbanga lye we liggwayo lyayagala bansibe zinga mmanya msavinze ekibonerezo kyange nze sikiinaako obuzibu nembagamba naye obuzibu abaana nabalese bweru ate jjajja yali taliiwo bw'aba asobola okuddayo n'abapiikinga n'abeera nabo nze nembeera muki mukomera ebbanga lyayagala nze sikiinaako ekyo buki buzibu kasita bawulira ekyabaana olwo bamaze n'okuntegeera ku byeno ebyamwami ggalabuzi nti yono Nalubega owa sitole bwetire bwe baali bakyagijjukira bamala ne bagijjukira kati Osina yavaayo Osi mu bufunze yalinga eyanneeyimirira ku budde obwo n'agamba eye okusinziira ku ezo issue zaabo Nalubega mu muwe bondi agenda asanga abaki abaana ensonga zaabwe ebbanga eryo bondi lyetambuliramu batuule bateese bikoleki biggwe bampa bondi bwe bampa bondi nga balina ennaku ze bampadde yali oluvannyuma lwa wiiki nkoleki nzireyo kati we bampa bondi njija nkomawo ezigoti kuba ebisumuluzo baali banjije wali ng'ebisumuluzo babitwala zigoti kati nga nyina okudda ezigoti ate mpiikingewo ebiki ebisumuluzo kitegeeza mukomerako olwo nasulayo olunaku lumu nasulayo nenkeera ku makya ne bakolaki ne banta kati mukudde okukima ebisumuluzo we natuuka bwenti ne bakuba enduulu mikwano gyange okitega nga bona otuuka mu kitundu ng'abantu tebakolaki tebakusiba ne bagamba ate gwe baatutteewo okusiba biki okomyewo otolose butolosi oba ngera mumanyi olube kati mukukuba enduulu ndowooza eri alengera kuba jjukira edduuka liri waggulu kimukosa ndowooza alowooza mpadde enguzi naye nga naye sirina kyenkoze eki kyempaddeyo awulira obusungu agamba nyina okuteekayo ki endala nze bampa ebisumuluzo nzira ku mulimu gwange ntandika okukola bondi etuuka olunaku lwe nali nyina okuddayo nzirayo teyajja ne bampa olunaku olulala nalwo nenzirayo teyajja olunaku olwali olwokusatu nzirayo kale nga lwogamba nti bondi lweggwayo kati awo ngenda okuddayo nga yagambye omusango baguteeke mu kkooti yayongeddemu okwali badde ng'okujja tuteese yayongeramu bwongezi ki sente kati bwaguteeka mu kkooti anteekako omusango mu common innocence oba okwefuula ekitagasa bwe gutyo bwe baali baguyita nti neefuula ekitagasa kati nga ntuuka olunaku lwennyini lwemba nzirayo okumalayo mba nzikirira wano mu kakubo ng'akamotoka ke kajja olwo ate era ayagala kunkimisa mundu akamotoka era katisemu abasirikale abaki abalala n'olunaku lwantwala mu kkooti ayagala ngendere ku mundu kwegamba yanyumirwanga nnyo bampise mu zigoti nga ya nnyina okitegeera abalage nti nnyina oba ayina muli amaanyi oba okitegeera ate nno nekyewuunyisa ate kyakola bukozi bukyayi ku ye oba wedwa kuba ye teyakitegeera naye kyemanyi ku lunaku lw'ekkooti yakitegeera okubanga ye yali omu neggwayinza okubanga mukwano gwe nga naye ate nze ezigoti yonna egize ku lwange nga tekuli ali ku sayidi oba okitegeera kati nze we nalaba akamotoka kansibirako omulundi gumu kugirya emiyembe gyawali ng'ovudde katale egyo gyolabaawo wansi kansiba omulundi gumu nali nyambadde bulungi decent nali nona mu kakondo nze gwola nze mmanyi ngenda kumalayo bondi nkola eki nzire ku byange we nalaba akamotoka ke namanya bumanya nti kati wano si mirembe oba owulidde
nga ngamba nkoze ntya ndowooza abasirikale ne bamugamba tetulina ngeri gye tuweta kumutuukako sooka omaleyo mu kali akatawuni akali wali mu maaso muwete mugire ku sayidi bagire ku sayidi yange mbu bakole ki bankwate banteekemu era bantwale mu mutima nagamba zino zo zakukusala tontwalira mu kamotoka nayimiririzaawo booda kati bagenda oweta bakyuke okunkima nze nga nfunye booda bwe yanvuga saaweta saatuuka zigoti namugamba weta tulinawo we tuburanchingira waliwo akasomero baliyita sooka nzawe we naburanchingira mwaka kakubo kati bo bagenda okujja mu kamotoka mbu bankwate nga nze mbalaba bampitako nga mbakolaki nga mbalaba nga Justin branch nzeemu katono ne bagenda we bagenda era nakwata essimu nenkubira omwami wange ne mugamba kati nekiriwo bwekiti ne bwekiti nimugamba naye omanyi ekituufu nafuna akatengo nali ngenda kudduka ngende Kampala wa sister wange nangamba Nalubega nkubuulire todduka abantu baba batta abantu ne bakomawo ku kitundu ne babeera mu bantu era naye ate mwabayomba obuyombi nangamba kati bodduka ogenda kuba oleesa obuzibu jjukira mu kweyimirira sister ye yakolaki ye yakweyimirira oli sister wange omukulu ali mu myaka kati ngaago atano bamuyita babannaamu nangamba kati mukazi mukulu ayina pressure mu buli ngeri gwe bagenda okukwata bw'ogenda oleetera obuki obuzibu bodduka bagenda kukwata ye kati bawulire nti Nalubega yadduse bakutte sister we genda bigwe ekyo kigenda kugwa teri kitakolaki kitagwa wonodduka ogenda kuba oyongezaayo ensonga entono efuuke nti nsonga ki nene nangamba naye kyoba okola sooka ogende ewa sister owumulemu kyoba omanya kati bagenda kukukwata relaxingira ddala woba wakugendayo wemuba bagendayo mugendereyo ddala leeti kuba manya kati ekkooti obudde buyise waba yagenze mu kkooti erina kuba yanja era bwentyo bwe nakola nga ngenda wa sister wange ng'afumba kyamisana nga tulya mmanyi bagenda kunsiba nga tumala okulya nga maliriza ziribanga zigenda nga mu saa 10 nga nfuna bulungi ne sweta nga nfuna stocks nga nzipakinga mu kasaawo ng'era omuntu agenda muki kati tugenda otuuka mba tukkirira bwe tuti ng'oyafande yakola ku musango gwa ankubira angamba Nalubega leero nga toze ku reportinga nze ndi waggulu wa poliisi akamotoka kooli nkalengera bibasobedde ndowooza bamanyi nzirusa oba ono yali tannabagamba nti yategedde kuba yali yanneegezezaamu kale oli yeyandabula complainer yennyini yeyandabula nga mugamba nze ono ntuuse teweeraliikirira ng'era tukkirira nga baba bwe twatuuka bwe tukiera kyekyo kye baŋŋamba nga bwe twakirowooza nga baŋŋamba Nalubega ozereeti tubadde bakutwala mu kkooti ono ensonga yazongeddeyo tubadde bakutwala mu kkooti naye kkooti ejuliridde ddi nkya lwali lwakubiri kati nga baŋŋamba kkooti ya lwakusatu nga baŋŋamba kati kyolina okukola era toddayo oba olina kusula wano nambagamba nti era komera nga bannyingiza omulundi ogwokumeka budde we bwakya ku makya nga bannyambuza ng'ajja nga tuyingira mu kkooti nga bansomera omusango Nalubega Madina ono complainer wo gundi akusomera omusango akuvunaana omusango gwa common nonsense ogumanyiiko nambagamba sigukolaki sigumanyi nga baŋŋamba oba togumanyi kkooti egenda kuddamu bawuliriza ennaku z'omwezi 17 olwo tuli ku nnaku za mwezi 3 olwo baŋŋamba baddamu okumpuliriza ng'ennaku z'omwezi 17 mu kkooti kitegeeza ze wiiki 2 nga nzikiriza kati awo wennyini nnyini we baali bagenda okunteera batya complainer yasekera mu kkooti n'akuba akakule oba engeri y'akakule yali ku musango gwaffe ku budde obwo yali mukyala bagamba nti yali alina okubeerawo teyaliiwo omwami kati oba bwe yaseka ye kiina we kyamulaga n'amugamba ekyo kyokoze mukyala gundi tekikkirizibwa muki mu kkooti n'amuŋŋambirawo Nalubega oyina abakuyimirira national ID 2 n'ebbaluwa ya LC tukute ku budde obwo tewaali ngenda okugamba nti baba agezeeko okubigobagobako ng'obudde buyise kuba baali batuwadde essaawa emu bagenda okutuuka bagezaako level best oyo omwami wange agenda okutuuka nani ne baba wange okubireeta ng'obudde bukoze eki buweddeyo nembagamba tewali kyakukola kankoleki kanyingire kwe kunsiba nengenda ku prison nentuuka ne bampa uniform wali ku prison yawa ye Mityana
Noteka mu uniform y'abasibe. Nteka mu uniform y'abasibe zange ne bazikola ki? Ne bazinjijako. Mwamyezi before embeera y'ekkomera ekituufu kyenyinza okugamba tebanchunyako olw'emikono gyange saalimako saakimako ku mazzi bantumanga bintu ng'ebyo kwera kukola ki oba okitegeera kuba baali era bamumanyi olwatuuka olw'emikono gyange nze emikono gindoopa buli wamu ne wemba mu takisi abantu banneekanga nti ono si yenna Lubega era neki bwe kyali oba okitegeera bagaana bakatikkira okumpa emirimu egizitowa era olunaku lwe bagezaako okugimpa banjijako ekibonerezo kyange olunaku lumu bwe waliwo katikkiro abampa ogw'okukima amazzi ne banjijako ekibonerezo ne bakiwa bakatikkiro ne babagamba kati muwa muti omuntu bw'ati era kwolwo lwe nategeera nti mu kkomera bakukozesa okusinziira ku mbeera gy'olimu oba mulwadde era bakola ki wamala weeks meka mu prison? Namalayo weeks 2. Ekirala kye nali simanyi mu prison nali neeraliikiridde osula ku seminti. Prison mwamyezi before waliyo emifaliso ne blanket. Eyo gye wagenda? Ekyo nali sikimanyi. Kazi nawe wagenda ku prison? Mwaliyo. Emifaliso ne blanket. Ku prison yawe? Olutuuka bw'oti ey'emityana. Nze era kwolwo lwe nategeera kati sooka ove ku blanket. Nze ngenda okuva wano nga ka TV kange kafudde tetukyalaba mawulire. Ngenda okutuuka nga abasibe balaba mawulire ekyo kyankutula. Abasibe obadde okimanyi ku prison y'Emityana bayina eddembe eriraba mawulire bayina gundi TV flat screen mukwano mwenna babalaba simanyi amawulire kasita obanga oyitiddeko mu mawulire amawulire bagalaba bulungi obuzannyo babufollowinga n'okusinga ffe abali ebweru. Kati ovaayo otya? Kati mu kkomera date kasita zaatuuka nga bankomyawo mu kkooti. Kati gano ngenda kukubuulira maki mazima wengulu nkomawo mu kkooti complainer yasaba asooka ayogeremukko nange bwe yayogera nange ng'agamba musasule ssente ze zonna zantaddemu mbu ye ansonyiwe namuddamu ne mugamba olaba zanne maluli nga tonnansiba ate kati mu kkomera mbadde nkola ne mugamba siina ssente. Waliwo brother wange bamuyita babayibula era waliwo omwami wange waliwo mikwano gyange waaba omuzigoti landlord wange ow'ezzigoti yakola kyamaanyi waliwo omwami bamuyita mwami Sakasalongo oyo tweddira gumu banjiirawo muki omubiri waliwo n'omwami angabira amata bonna nga we bali bakoze eki bayimiridde bakola ekisoboka twagenda okuyingira munda ng'omulamuzi agamba fayiro teyazi mwami SBF osongerako naye omulamuzi fayiro yali yatugamba tekolaki teriiwo era mu kutambula byonna byonna okuggwa ng'atugamba mwina kwetonderegana kuba mwenna mwevuma Nalubega weetondere munno n'oli akusonyiwe ebintu bino biggwe temutawaana kubyongerayo kuba ebyo mwe mubyongerayo mwenna tuba tubakolaki tubayingiza mwenna mwayombera mu takisi mwenna mwamalako abantu emiki emirembe bwekityo bwe kyaggwanga mwetondera nga mugamba nsonyiwa mayinza sori yange eri kumpi oba okitegeera nga mugamba nsaba kunsonyiwa ebyessente tetwabituukako wadde era bantasimu wadde ekiki ekikumi bwekati maddamu ne bankwano ku budde buno nedda naye nga nze simuyinaako buzibu yansiba naye simuyinaako bukyayi bwonna nze omutima gwange gwamusonyiwa oba okitegeera kulikayo navaayo wami SBF nze wankujako nga enkyawaba nga kkooti ate naye saaliwo naliwa twaliwa nakubira naliwa bino ebintu story zino tuzikola naye zikuwa ekyokuyiga ekintu kwewala kukomera si kyangu ekirala mwami SBF nafuna ekyokuyiga nze kati ku budde buno omuntu newankuba oluyi nkuwa buyitama lyakubiri ekyo nali sikima indiguwa nze nkwokyezaawo si kyakisobola ekirala ku budde buno omuntu ne bwonvuma si kyasobola kuddamu namanya nti okuddamu omuntu oba okuvuma omuntu kisibya kati nkimanyi ekirala natuuka mu kkomera ng'abakazi abaliyo emisango gye baliko kuyomba n'abajja baabwe nga temuli misango gyamu ng'oli bamusiba nti kinasinkana ne mujjange mu katale oli bamusiba nti child abuse ebyo bwe bityo oba okitegeera
nti yakuba mwana wa mujja we bwebityo kati nabonerera ze nagenda kulaba ku besimu yonga teziriiko ye mwami sibifa kati awe wakubira ku simu ngandi munda naye ekintu kye sirierabira nti olunaku lwe banyingiza ekkomera kyokka ate olunaku lwe baata mwami Galabuzi yali afuluma ekkomera yali afuluma ekkomera nga nze ndiyingira awo bwogambira nti ekkomera terikola ki teryewalika wamulabako nga alifuluma mwami mwami Galabuzi okufuluma muze nga ndi mu kkomera gye nategeerera nti mwami Galabuzi bamutadde otegeera otya yajja ku prison nga gy'oli nga gyendi kati ajja atya nze maa ndi ku prison bampita abagenyi abankyalira babanga bangi abandetedde ebyokulya kuba balwana nnyo okulaba nga sirya kawunga sirya biki buli kimu bakindeeteranga n'emmere embisi bandeeteranga saalya ku kawunga banfumbiranga n'enkola ki nendya bakifubako nnyo naye mba ndi awo nga baŋŋamba Nalubega waliyo omugenyi akwagala nga era wabaawo omugenyi bakugamba weetegeke nga neetegeka okugenda olaba omugenyi kati ntuuka katebe nninda mmanyi kubana abantu bange baganda bange oba bezigoti ngenda okulaba nga mwami Galabuzi omutima gwankuba naye we nali senga bukwali kusuubira buzibu olwedde nali nyina security saatya nnyo nimutunulira namanya bumanya nti bamutadde kuba nali nkimanyiko mu mutwe nti gwegwe omwezi gwe balina omukolaki omuteeramu kati najja nambuuza bulungi alina omukyala gwe yajja naye bamuyita Ssenga w'abaana mumanyi naye najja bulungi ne bambuuza nensooka nensirika nga mbatunuulidde ne bambuuza watuuka otya wano ne mbabuuza mmwe mutegedde mutya nti ndi wano nti aye ebigambo biri wabweru biyitiŋŋana biki bwe nabadde njagala ebisumuluzo ebigula gali amaka nze yali akyabiina nga nyina n'endagamuntu ya mwami Galabuzi nga nyina ne driving permit nga nze yabitereka lwaki natereka ebintu ebyo nti mu nju mwalimu ebintu ebiyinza okubula ne bagamba oba oliawo nti nze yakola ki kati twali twayogera ne chairman w'okukitundu nti ebbanga we liriba liweddeyo ojja kuleeta ebintu ebyo abisanga ewange oba okitegeera naye ku budde buno sooka obeere nabyo tobiwanga omuntu omulala yonna basobola okugamba ekintu kyabula naye bwe biba bivudde mu ngalo zo baba tebalina kibayinza kukola ki kwekwasa kati ajja abuuza kati nkoze nti okufuna ebisumuluzo kubanga kitegeeze kyali kimuleese bintu bye nga ngamba nkoze nti okufuna ebisumuluzo ebigule waka nnongooseewo kubanga ndi waki mu baganda bange gye mbeera ate njagala kudda mu maka gange oba okitegeera era bw'ati bwe yambuuza nenziramu ne mugamba gumiikiriza mmale okukola ki okufuluma then nja kuba nkola ki nkubuulira engeri gyojjo bikola ki okubifunamu era bwe nafuluma ebisumuluzo nengende wa chairman nga bwe twateesa nembimuwa ye chairman n'amuyita n'amuwa ebiki ebisumuluzo ekitegeeza chairman yalamanyi buli omu yali akimanyi nti bamutadde mwami Galabuzi oba kati nkikugambe nti nga mwami Galabuzi we baamuta buli omu yakitegeera kwali ku kitundu yeetala ali mu mirimu gye teyina gubwatya nti mubiki mbuoba akukute era mu kigogwa yeetalamu bulungi siinamu kutya olw'ensonga ekyo nakigambirawo chairman namugamba mugambe ebintu bino wammanga ekisooka sigenda kumwekweka sigenda kudduka nti nziruke wano kuba mwami Sibifu nagezaako nnyo ku bya passport nyina passport yange ekyo kimanyi era nakugambako ko nenkugamba njagala nfulume nga nyinamu okutya naye nagezaako ng'omulimu ogwennyina ofulumirako tegulina kuba gwa kadaama ng'omulimu ogwo nnyina okuguteekamu ssente nga nnyingiko oba okitegeera neesalawo nsonde ssente ezo naye bagenda okumuta nga ssente sinnaziweza okusinziira ku kye nnali nkola ki ku kye nnali njagala nga nnyina okufuna omulimu nga gugenda n'emikono gyange yo passport weeri naye era batuuka omuta nga sinnabatuuka ku kye nnali njagala kati we kyatuuka bwe kityo nga njogeranga mugamba wategedde nti chairman mugambe nze kasita tajja wange olunaku lwaligezaako okujja ewaka
agenda kuddayo munda we mukubiranga oba enduulu ne ŋŋamba nti wuuyo kyonna kye ndiba njogedde obazzeemu kukola ekikuntusaako bulabe naye kalijumira naye yabivaako yatereera Mwamigalabuzi nayogerako ko naye ku ssimu omulundi ogutali gumu oba ebiri akubirako ye yagikubako saakyusa nnamba tonda wange yakubako nga ŋŋamba tanyinaako buzibu era sitya tewali kisobola kuntuukako nze sikuyinaako buzibu tonneeraliikirira tondabanga kirooto kyantiisa ne woba oyagadde osobola okudda mu maka ekitasoboka era ekyo namugamba ekyo kireke ne mugamba nange sikuyinaako obuzibu oba osavinga ekibonerezo kyo n'okikolaki n'okimalayo nze sikuyinaako buzibu tambuza obulamu bwo nange ntambuza obwange abakati baddayo kukola kiriyo asiddangayo wanamanyiwo amanyiwo enjawaati nga ndi mu kkomera ani yamulaba yatambula jjajja yamulaba yakozesa oba nkyogere lukujjukujju najja mu zigoti n'abalaga n'ababuuza omukyala gwe bayita Guni ne Guni mumumanyi nti nga ye amaze okukitegeera ndi mu kkomera kati bo baali tebamumanyi ku stage niwabaawo omwami ow'oku stage omu waali awo sijja kumwogera linnya ye n'amukulemberamu n'amuleetanga okitegeera tamanyi ye ensonga gye yawa yagamba yali ayagala kulaba baana be yali aludde obbakolaki okubalaba era awo kwe twava tumugambe tokkirizibwa kati abaana yabasangawo ne jjajja era jjajja naye yatya nnyo era naye n'amugamba jjajja totya siina buzibu biki nze kulaba ku baana engeri gye nategedde nti mama waabwe ali mu kkomera naye njiya ntuuse ntyo ki yabireeta naye siyinza kugamba nti kubanga sibi byali bibalabirira okutuukaawo nga naye yabagulirayo awo sukaali n'okusinziira nga abaana bwe bakolaki byo bye beetaaga sukaali mugaati biki ebyo byebibwa ebito bwe bityo sabbuuni n'abibawa omukulu amutegeera bulungi era ye ne taata we bali bati nakati ali ku ssomero naye agamba oride yagenda ki taata we omwana oyo simunenye olw'ensonga nti ebbanga lye namalanga ku kyeyo yakula okuva obuto ng'ali ne taata omukwano gwasinga ye okubeera nagwo gwali gwa taata era ye taata wamwagala nnyo ate era sisobola kimugjamu ate era siyinza kera kumakya mukyayisa nze taata we era namuddamu buzi ne mugamba omanyi nti gwe wummula gwe kasita omala owummula ng'ogenda ati ewa taatawo era bwe ntyo bwe nakisazeewo nasazeewo nsigaze omuto omukulu agende famire ya Galabuzi bo tolinayo omuntu yakubiddeko nti twogere tekuli ankubira naye tekuli gwe njogera naye nga Galabuzi mwogera Galabuzi tetwogera nti oba twogera naye twayogerako ng'avudde mu kkomera singa jja nakwegaliragane gwe mama abaana bange jangu era ekyo tekikyasoboka ebyo yabyogera dda era naye nkimugamba tekisoboka kyekyo mwami esibifu akimanyi bulungi tekisoboka kati okusabize kubanga naye nze kyemmanyi teri kisobola kuntuukako omuntu ava mukomera aba nze mwami esibifu we baana aba bakunzita mpozi nga banzitizaaki ddogo eddiini yaffe egira ewakanya shiriki tekkiririza mu shiriki naye ate eyogera nti shiriki gyali oba kitegeera nze nzita gye bayinza okunzitamu kati mpozi nga balesa eddagala ne balisa mu mulyango nendibuka nenkutuka nenkolaki nengweri naye ekyokugamba nti bantemula ekyo kati ekyo nakikolaki nze nkimanyi nti nakibuuka oba kitegeera mpozi n'ekirala era we yajja ezigoti yasobola okufuna engeri gye yatuuka ku kompulaina wange oli omukyala ne boogera era omukyala yakiŋŋambisa mu mwagwe naŋŋamba nze genda Galabuzi twogera ekyo njagala obeere ng'okimanyi oba okitegeera simanyi oba boogera ki naye ate era nze sikirinaako buzibu be bamanyi kye baba boogerako naye mbu yatuukayo wa kompulaina ndowooza nange oba mubuuza twava ku biki byonna byonna n'abimugamba abalamu bwe tutambuliramu naye tukusabire ekirungi oli mulamu ewaka weewali tulaba mwami esibefu nze nkimanyi mwami Galabuzi kana akantu ajja kukalaba oba okitegeera nze kyenyinza okugamba mwami Galabuzi ekisooka nalemala ate nalemalira mu maka ge
mukuntemula yaliwo buli muntu alina engeri gyayogeramu story eyo waliwo abantu abayogeranga ne bagamba Nalubega omukazi waawo yali agenze mu bwenzi mukudda ne bamutema omanyi abantu balina ebintu gye boogera ebintu byabwe ne wabawo abantu abagamba omukazi yaleka omusajja mu nju ne bakumawo ne bamutema ye mwami Galabuzi ekituufu akikola ki akimanyi nti ffenna twaliwo ki ewaka diiru setting yali waki wabweru era mwami Galabuzi akimanyi saayendako akimanyi nali mukozi akimanyi nti nakolanga nendeeta nenteeka kuki ku mmeeza ne tuteesa oba okitegeera kyesisuubira nti akyasobola okufuna omukazi aleeta ssente embuziizo kuba kati ndowooza balalamuuko tekikyasoboka oba owulidde nze kyenyinza ogamba mwami Galabuzi andeke enkuze abaki abaana bange oba okitegeera semuyinaako obuzibu atambuze bulamu bwe nange ntambuze obuki obulamu bwange kuba asigala taata oba owulidde nze nali ngenda kukyusa layini naye ku poliisi ne baŋŋamba ebigambo bino ne baŋŋamba tokyusa layini poliisi teyawula wabula ekolaki egatta baŋŋamba ebigambo bino ne baŋŋamba tokyusa ku layini kuba woona okyusa layini togenda kumanya ndowooza yaani ya mwami Galabuzi sigalako waaba akkubidde mukwate owulire kyakolaki kyagamba bw'owulira ng'alina emboozi oba gyakutwala mu kubeera nkimanya ajja bbiwulira ng'eraga nti yakutiisa recordinga naye waba ayogeranga ku baana be buli kimu kya buntu kuba yabakolaki yabazaala oba okiwulidde muwulirize wulira kyokolaki muyiye engeri yonna gyayinza okulaba abaana be bw'abanga abaana abaagala oba abeere ng'akimanyi nti wemba njagala abaana ngenda wa chairman neŋŋamba njagala abaana gwe chairman nakkubira gwe abaana n'obaweereza ewa chairman n'alaba abaki so si kujja wano wange oba okitegeera amaka ga mwami Galabuzi nkimanyi era agenda kulaba akantu kano mukkiriza awase nga bw'ayagala awase omukyala amukole ki amuleete wabula ate simukkiriza kutunda era chairman akimanyi waka w'abaana nze abaana abange si be baana ba Galabuzi bokka Galabuzi namusanga yazaala dda abaana be mu bakyala bangi ab'enjawulo oba okitegeera awo ewaka w'abaana bonna sikkiriza waka kutundibwa era ye kye yakikolaki akimanyi wewaba wazzeewo ensonga nga yakutunda baba balina okunyinyonnyola ennyo oba si kyekyo abange baba balina okusooka ne bafuna poloti endala naye ku budde buno waaba awasa mukazi ajja atuule afumbe nze sirina buzibu ensonga zeezo kwesibifa media tugusa ensonga badde tulambuddeko Nalubega Madina mbozi gyakuwadde ndowooza ogiwulidde Galabuzi kulekayo mu kkomera ffenna ffe twakola mulimu gwaffe twajja Nalubega natuwa story ye n'agituwa olwedde twakusanga ali mu kkomera kozi abatemu babakwata abatemu nabo babakwata wabula namubuuza ekibuuzo ekyo olunaku lwe yankubirako ku ssimu ne mubuuza baakuta ne banno baabata ye yanziramu n'aŋŋamba nze mbadde ku lwange simanyi bikolaki bibakwatako kubanga ebyabwe n'ebyange biki byange kale nga ye alinga agamba yali ku lulwe nabo baali ku ki ku lulwe naye nga kigambibwa abaana bo ebbanga lyabwe lyali lyayitamu oba ku lya mwami Galabuzi bo bakyaliyo bakyasavingayo ndowooza omwaka nga gumu oba okitegeera anyway byebyo olambo tutambulirako batutambuliramu sente sobola okutabula amaka sente sobola okussisa kabe muganzi wo bakizo zino tuzikola gwali eyo ofunemu ekyokuyiga nti omwami wasobola nga akwagala nnyo nawe mwagala nnyo sente sobola batabula basobola okutematema Nalubega yali afudde lwa sente ze yajja Saudi kyekituufu so nze muzukulu wa Kabajja Westbifa Media tugusa ensonga banaffe abawamato estate management abatussamu akasente bakuyambako okusoboza ezimba z'abapangisa kuba nawenanga olyayo ng'oli landlord naye nga abapangisa tebagala kusasula bakwasa bannaffe abawamato bajja kusololeza bakuwa sente zo mubulambalamba nabannaffe aba ssente butto nalongo ssente butto agamba nti gwe nalina ebizibu nga bikwitiriddeko oli mu America oli mu UK oli mu Canada Germany olina ebizibu bikuzimbyeko akayumba kugira bannaffe aba ssente butto kino yeri ku screen balina solution yo Nalubega katukoleko ogenda ku mirimu
naye baba kukuza na tukuchalirako kale mwami era tusaba mukama aberenga kuwa obulamu obweyagaza kale mwami bifu tero bala kukkiriza nti katuwale mala naye olina okwekolerera ekyali kiyinza okumalamu amaanyi natukanga nengamba mama nze nalubega waabwe mukasajja kyali ntwala n'engalo zange omwenda nakati bakutwala ate naaba nga njagala nnyo right oba okitegeera okitegeera mbeereddewo wonna we nakakasiza nti muntu mutuufu awo wonna we mbeeredde muki mukomera ng'ayiwawo omubiri oba okitegeera omanyi omuntu omutegeerera mu buzibu ebbanga lyonna lye mbadde ndi naye so nti naye talinga ngole gwe wavuma aliwa yenna yakugamba ekyama ono waddala mwana ono waddala ono waddala newamye sibifu ensalawo okulya kikere ndira ddala kisava gwe kyoba omanya omala amaanyi gamwedde wensalawo olya kikere ndira ddala kisava seeriisaliisa ndeka wamye sibifu omuntu nga sijja sobola tambula naye nga nkutte ku mukono nga ngenda tambula neebwalabwala sitawaana oba okitegeera ate lake Gastanzula nti tewali bwake era nkuleka okitegeera naye emboze nali naba off camera sabibokao ende katubasibuze obwo mutulabire kale yebale kulabirira webale kunyirira ate webale kukola ekyo kituufu obere bulungi mweraba owaye angende wano ku kampani webasolooza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibere kusaba kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye pulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire wa Wamato Estates Management abasangibwa Nateete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mugimu basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.